Eggulire erisooka ly'eryokutwala omu ku bakomanda ba ADF gwe bayita Njovu. Olwaleero lwatwaliddwa mu kkooti e Nakawa basobole okumusomera emisango 9 gye yaakazza, nga emisango 2 ku jjo gya butujju, emisango 3 gya butemu, emisango emirala 3 gya kubbisa mmundu, ate omusango omulala ogumu gwa kubeera n'akakwate ku kitongole ekyabayeekera oba ekyabatujju. So twagala bategeeza nti ekitebe ekikulu ekya CID nga kikolaganira wamu ne ofiisi ey'omuwaabi wa gavumenti leero nga 13 lwe batutte Abdul Rashid Chote abangi gwe bamanyi nga Njovu mu kkooti, ng'ono abadde akulira akabondo ka ADF. Ono yakwatibwa aba UPDF Marines ne CMI, era ennaku entono emabega yakwasibwa ekitongole ekikulu eky'abambega ekibuli kubikwatagana n'okutemulwa kw'abalambuzi abazungu 2 ne driver waabwe n'omukyala omusuubuzi ne driver waabwe gwe baayokera mu mmotoka. So ebikolwa bya komando ono Njovu byaviirako abantu 5 aba bulijjo okufiirwa obulamu bwabwe. So tweyongera okwebaza aba UPDF n'aba CMI abeeyongera okulondoola aba ADF, ne twebaza n'ekitongole kya CID ne ofiisi ya DPP okunyweza obujulizi obwali bufuniddwa aba CMI, aba Mountain Brigade ne Marines. Mu kukwata Njovu ono yafuna ebisago ebitonotono bye tubadde tujjanjaba, era atwaliddwa mu kkooti nga ebisago bino ebimu biwone. Okutwalibwa kwa Njovu mu kkooti obubaka buweereza obubaka obw'amaanyi eri abatujju n'abo abalabe abataagaliza ggwanga lyaffe Uganda, nti tuli beeteefuteefu era tuli banywevu mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga Uganda, era tugenda kukola kyonna ekisoboka nga okulaba nti tulondoola abo bonna abakambwe, abatujju, abatuusa obulabe ku bannayuganda n'abagenyi bonna abettanira eggwanga lyaffe lino. Mu ngeri y'emu tulina kondakita owa baby coach omukyala gwe bayita Farida Nabakoozi w'emyaka 37. Ono abadde mutuuze w'e Bulenga ku ky'okukukusa abaana okuva mu Nakivale, mu nkambi y'e Nakivale ey'Ababudami, ne bakukusibwa ne batwalibwa mu kitundu kya DRC, mu ggwanga lya DRC, basobole okwegatta mu bikolwa eby'obuyeekera n'obutujju. Abadde bawandiisa abaana bano okuva mu nkambi zino badde balaga nti bagenda kubagatta ku kiwayi ky'abayeekera kye bayita twiraneho, ekitegeeza nti tulwanire awamu. Era ono ng'ennaku z'omwezi 6 yafuna abaana abawerera ddala 5 ku ssaawa 2 ez'okumakya n'abalinnyisa baby coach, ng'amanyiwa waagenda okubasuula mu kitundu eky'e DRC.
Abaana babiri ku bo omuli Muvula Christine myaka 17 abadde asomera mu Nakivale na refugee camp. Ono yasobola okudduka era ne tumukwasa maama we. Naye abaana basatu omuli Bisesa Prince 15 Tezero ne Saabikoze bano bakya tebannaba kulabikako naye kaweefu bakyaliwo okubanoonya nga tukolagana ne bannaffe okuva mu kitundu ekya Eastern DRC. Naye ebikolwa ebyokuwandiisa abaana bano mu bikolwa ebyobuyeekera tubivumirira era tugenda kulaba nti omukyala ono avunaanwa olw'ensonga eyo.